agamba nti eggwanga lyaffe ffenna at the end of the day we serve as leaders and go. Era buli kyokola kikozese n'obuvunaanyizibwa. Abakulembeze abasinga kati boolabanga Museveni takyalina kye yeeguya is in the last evening of his life. Oba alese abakozi atya oba abakozi atya, but he should behave responsibly. Nti aleseewo abaana emijiji n'abaana abamukkiririzaamu. Akatengo bwe kaba kakutte nga gwe omanyi nti oli mukulembeze nga kakutte, olina okumanya engeri gy'okamanagingamu. Bane bwe naalibadde nga nze President Museveni naalibadde nange akatengo kankwata. Gandaba buli wendaga buli n'abakanyuga bikongoliro. Ng'ogyeko bali eri kuba bano bagamba bubano babadde threat eri mwami Museveni. Nalabyeyo ekibinja ky'abantu be yabadde agabira amabaasa. Ndowooza nammwe mwabalabye. Beya yavuwaza baanakuwaziza basuulira obubaasa. Even a minute yatuuka waawo. Bannansi bavuwaziza obayitako bonna obataddeko emisolo bagobyeyo mu zaakeedi obatandisa obasuulira obubaasa. Omutima omugabi yali togufunye bubi. Nedda sebo simeze kasajja ku mutima. Sebo nkugambye ngayewuliriza bigambo byange. Akuna bona kuwaziza obagobye mu kibuga kyonna okyeddiza abantu omukyalo bagobyeyo ettaka lyabwe lyonna mulitutta obugagga bonna mubukuŋŋanyiza bwammwe balubatu. Kati otandise obasuulira obubaasa wooyita. Even nti atuukako ku levels ezo. Gomanyi you have made these people poor. Bali ku nguudo obakompodde. Omuntu bawambye akamaali ke kaalina surviving asalawo okukola obutabba mu kibuga wano mu KCC ebyo naba bituta abasinga tebakyakola ate obayitako mbolotandisa okubasaasira kubanga you are using your politics mb'obasuulira obubaasa mb'omukulu abaagala nnyo n'ayimirira wali ku mmotoka bambi bano ng'abawa for nachi politics tuba tumulaba naye kye tukomawo eno nti Uganda has to survive even after us. Ensonga lwaki olaba nti ffe tukozesa common sense tukozesa civility. Tugende tugulewo ekibiina ky'ebyofuzi twogere ebyaffe bye twogera nga tukitegeera nti there will be people, there will be Ugandans after us. Mwami Museveni kyatalina nga ye Mr. Museveni thinks that is the alpha, is the omega, tuwana agenda kubeerawo simanya azimbyewo n'obwakabaka bwe bonna abalina okumuvuganya alina kukuba ku mutwe kutwala makomera abaana baffe bonna bamanyi abanupu abali makomera especially abavubuka bangi nnyo abavaano mu Buganda naye ng'omubuuza bano osiba baaki tibawagira his excellence Kyagulanyi osiba baaki era wano nga lwaki mukama wange wano mwe mwalabye wali eri amajago ge walabye wali eri ku kitebe kya nuupu oyinza okugalaba enkeera mu makaago ng'ate gwe toli mu byabufuzi nga gakukimye toli musiraamu toli musiraamu alhamdulillah twalaba wano nga buli musiraamu mamaseeka waliwo n'omulala eyo gwe bagwira zikave ya mukulu w'abasiraamu nga bagudde tamanyi ti kamera ebalaba naye bamiroze emabegako ebamwatta ne bamuwa k'okulya n'akyusa olulimi kakati n'olwekyo ssebo mukama wange bw'olaba nga tuli wali eri ku kitebe tuba tukomyewo okubabuulira Uganda wagyeraga ffe tuba tetuzze kukula fujjo nga mwami Museveni bw'asuubira nabano abagoberezi babalebeesibe bano sibakolera Uganda balebeesibe buli alasisa aba mulebeeso baladisi si mukozi oyo kati yali badde atugatta ffena kati ono alasisi mulabanga omulebeesi wa gavumenti omulimu gw'omulebeesi kukuba mu ngalo nakola ekyo mukama we gwalebeeta kikyamugayo naye yali badde atunuulira emyaka gye n'atunuulira future. Bana ababakozesa baguza amayumba mayitirivu ebweru w'eggwanga ffe tufuluma ebweru w'eggwanga they have bought houses ku sente zino zomulaba bafulumiza eggwanga laffe n'ofuluma eggwanga nga bw'okomawo mu nsi olaba ejjudde ekikolimo yonna baginyaguludde capital city y'eggwanga nga yonna ejjudde aganya n'obuuza nti omukulu ono ayitawo ne bamuggalira n'ekkubo n'aba nga yeetegereza bulungi walaga yeetalabaga potholes ganya gali mu kibuga nti yasalawo nsi yammwe gikozesa nga bw'ayagala kubanga mubongoota n'olwekyo ssebo ffe twabadde wali ku gundi ku message yaffe eyabadde ereeteddwa era tolowooza nti twabaddeko ekikyamu message yabadde ereeteddwa ya liberation. Tukoze tutya okununula eggwanga lyaffe kuba tuli mu buwambe nawe oli wano mu buwambe
Ndaye lwakuba tokimanyi kati kofaanana ng'omusibe gwe baba ku kakyayi n'anywako ne TV n'alaba n'abuuza mukomera nti temunonde ku bwakatikkiro noono naye ali mu buwambe era n'ogeza gwe musibe gwe gwalasisi musibe gwe n'ogeza n'okyusaako ebigere ekikugwako bwokimanyi lwaki nkugambye sewo nga mmaliriza lwaki tuli mu buwambe waliwo akabinja akawamba ensi yaffe akatutta obugagga bw'ensi yaffe bwonna buli mu mikono gyabwe nga weerabye the other time najja ano ne nkugamba ffe tuba tutambula tesikyawa muntu nti ono weenaale mu mukyawe kati ono mukyawako ki najja wano ne nkugamba naawe atalina kibiina kyabufuzi ne tubagamba nti Amerika eno gye mulaba olwaleero mutandise okulaba ng'ekuba enduulu si lwakuba nti etwagala no etunuulira obugagga bwaffe bano babututte bagenda bugabanya Russia na China kati nagenze okulaba nga Amerika ekuba enduulu ewa Manta mbugolodi ali ebusiya ali 13.9 trillion US dollars omanyi 13.9 trillion US dollars kyezisobola otukolera wano okay. naye ng'ogibuuza Amerika bulijjo eriruddawa kubanga ebadde nga nayo yeeripa ku bana abasajja kakati na bano bw'obalaba essawa za leero n'otunuulira ono emyaka gye ffe tubasaasira waliwo omusajja bamuyitanga Sokolo yali musajja w'obote nnyo Sokolo nga bamugamba kuba ku mutwe Sokolo kola kino ng'era basokolo bangi be tulina we beefudde wano mu ggwanga lyaffe naye ffe kye tutunuulira se mukama wange nvule tumalirize tutunuulira accountability bw'olaba omuntu nga guddewo ekibiina ky'obufuzi oba azze kukigulawo under Mad Party dispensation respect them teyaguddewo nga naffe bwe turespectinga ab'NRM ffe tetusobola tulina capacity esobola okulumba ekitebe ky'NRM ne tubagobawo we have the capacity bwe tolaba bano abakwata obumundu jasi nkubuulyako bubuulizi but we respect them because we know that Uganda is under Mad Party dispensation. Mukulundidde sebo twagala okumanya nga RCC oba aba RDC opposition where do they go wrong naddala nga basaba sijja kuyita kusaba okulungamya enkuŋŋaana zaabwe ze baba bagenda okukola kiki kati nga like a political party like the National Unity Platform baba balina kuyita mitendera ki obutabeerawo ebyo byonna ekintu ekyo njakigatta ku by'okuyiga ebyavudde mu ki kye twakoze eki mu ki ekyabaddewo kimu mu bitundu gye bali naddala bano simanyi oba ne Luttamaguzi wafaanana kuba nakaseke sinakolayo naye bamumpaamu naye mmunyeenya oyinza sebo okunyeenya ku muvule n'omuvule gubagibwamu oluki ndi mulimi omusajja bamuwa akajambi ateme ku muvule amanya kikuvaamu n'omuvule bagubajjamu olubaawo kati oyinza okugira nagwo nenguteekamu olubaawo ne lutereera kimu abantu bano mu bitundu gye tubadde tetunatandika nkugambye nti ebitundu byonna byenkozeemu Katonda nyambye nti benkoze nabo bokka ndowooza mu Kampala Central wembadde nga ninawo meeya Uhuru abikkirira naye ebisigadde Makinde Ssaabagabo nayina meeya Kabuzi eri nayina nga Muwadanku nnyingi nga Nansana nina gundi ne bakitte Wakayima ne bakitte naye ekizibu kye bayina nti bwe bakutunuulira nti egolondeddwa mwami Museveni empuliziganya olwo oba tokyalimu ki muntu ng'esalibwako ekyo nkigambye era nkigambira wano nkugambye mu bonna nga bwe babadde meeya Kabuzi ye muntu gwe nkyasinza okwenyumiririzaamu mu bitundu byentambudde ndowooza ne Honorable Muwada kuba bwewabanga weekizibu nga weekiri ng'akimanyi nti nkola ki nkisobola nja kikola era nga bwe mba nze akisobola akasimu akakola ki akakwata mangu naye mu bitundu bannanga abalala gye babeera obanga gwe baleetera omuntu nti mwajja ku lutalo omugambo munnange nno twandibadde tukola tuti ekyo bwe nakikola sijja funa bulo kunoonya politics owa sympathy ekimu ku bye nabadde njagala ennyo okulwanyisa mu kino kwe kulwana obalaga nti politics wa sympathy yesaawa akole ki akome nti olwaleero singa baakedde ne bakunga oyo omuvubuka gwe bandikunze yenna kuba enkunga teyaliimu kwawula nti gundi gwabajja yadde secretary general yampandiikira n'aŋŋamba nti
abagenyi abafa abayite bakkaadi okiwulira naye social media nze gye nasomako etaali mu kuntegeeza ngega mwenna mukole eki mujje bookunga tobamanyi na neeyisa zaabwe okiwulira singa waabaddewo akavuyo konna oli naafuniramu obuzibu singa kati wano ne byetwogera birala nnyo gavumenti yakubya baki oyo ye yandibadde aparedingibwa saawa eno singa buli ggulire Bukedde yandibadde ina monitor wano singa erina front page gavumenti ekubya abaki abantu naye kati mu kino ekyabaddewo teri ayinjalingiddwa lwaki bakusika mujje mu nkola ey'emirembe y'enteeseganya timunnange nno tugenda kukola kino tuyambeko poliisi etukwatire wali na wali abantu abo babeere bwe bati yenkolagana gye balina okukolagana mbitundu nze nno ne bw'otampandiikira naye ng'oŋŋambye bugambi nti munnange nga twagala kukola tuti nenkugaba oba ogenda kukola otyo lwaki tonteeka wano golowooza jjo singa mwampisa omanyi gundi yaŋŋana tebampita singa mwampiseko kitebe sandizi lwakuba engeri gye wagambye kadi mubakwasa n'ez'empaka yokka eyandireese obuzibu nga ngigaanye twagala enkolagana eyo nti bwe tuba mu bitundu tetuli balabe temututwala nga balabe tugattako ku kitundu ku nkulaakulana yaakyo bino enteekateeka ze muyina omuntu yenna omanyi obuyinza obukulembeze politics ekigambo politics abasinga bawoza nti it's a game naye tekibangako omuzannyo ekyo tebakulimba in reality politics is a do or die kufiirawo politics in reality is a do or die kazibe ensi ezaakulaakulana yensonga lwaki oziraba erumbye Ukraine erumbye oyo yenaki oyo yena politics kati bw'oba ozanya politics wo ayinza okuba eddu or die ku nsaidi yange ng'omukozi eki ng'omuzannyi naye ate omuntu wa bulijjo ffenna gwe tuweereza kuba ffenna bwe tugenda mbitundu ebyo tuweereza muntu ki muntu asemba akatale kalimu ebifu lwaki ate tudda mu politics awo tobakola oti naye nga ddala beetaaga okulongooseza ofuna toyi n'amazzi amaki n'amazzi amayonjo beetaaga okutereeza okulaba nti we bali waki walungi kati obuzibu bwabwe yempuliziganya bwe banankuba ekifaananyi nga ndina RCC nze bukyanga ngenda kawempe am a month old buli ofiisi ya muntu akolayo ngiyingidde n'eya meeya ewange talinnyanga yatyayo nti bwe banamukubira ekifaananyi wuliriza bwe banamukubira ekifaananyi kuki ku ofiisi yange naye gwani yagamba nti ndi mulaba ekyo kizimbe buzimbe bwe bamala okuwa obuyinza abantu nga bakulonze kuba nze siri mulonde ye mulonde naye bwe bamala okuwa obukulembeze nti oli mulonde kikkakatako okukwatagana na buli puleeya kikkakatako okukwatagana na buli muntu kuba wano kye twali tulina okulaga nti igwe gwe bakukungira bwereere abakunga they'll never come on the front line nsobola okuwa gundi scenario ya red card bava wano ne bagenda gye bagenze red card lwe bacyankalanya gye bacyankalanya ne omuggo ne gukwata ku nyanzi red card we yakoma kitegeeza nabo bwe bagenda mu maaso bwe basookayo tebiba birungi lwaki gwe bakunga ebyekisirusiru gwabajja jo bwe wazza emirembe nga bakukkiriza eriye yakonyeeko twagala tufune ebyobufuzi ebyempuliziganya obulungi tuve mbinu bya Mwami Museveni bwannunda batanzindise kola lutalo nabo opposition era sirina lutalo ku opposition yenna ensonga lwaki abamu bampa ne kacaayi ate abankubidde nga banneebaza be bangi kuba bo bennyini bano obwedde abamu bambuuza naye ddala kituufu omukulembeze gyali ti bw'aba gyali nze awali Mwami Museveni sigenda mu mbooko yabwereere ng'oyo takolaki ng'oyo talabika naye bw'oba ombuuza gyali nenkugamba kituufu gyali sikulimbye kweko okuneebuuzaako kwoyagadde tube nankolagana ensobi ki ezikolebwawo ensobi ezikolebwa bateekateeka mu nkokoto nti bwe tumanya tuba baki babi naye bw'oba kyoteekateeka wuliriza oba batya kujja nti ate nemujja ne mutaataaganya leka nkugambe kino wuliriza bw'oba kyoteekateeka kya buntu tekikosa muntu yenna kikujjako ekyokola ki okumbuulirako ne bunsanga kakyayina oŋŋamba munywanyi nno obadde omanyi ninawa nempya yaŋŋambanga seekanzija naye ne bwe ziba eddakiika mmeka ne bwe ziba eddakiika 5 nze nina okwogereraawo nomugamba ate mu kitundu kyovaamu nyinza okugaana okwogererawo kuba okwogera kwe tekugenda kukola ki tekugenda kunkosa okiwulira ekikulu kutegeeragana kuva mu kukoleranga muki mu nkukutu ebyammwe ebyenkukutu musobola obitegeka tetubiyinaako buzibu naye fuba okulaba nti kyotwala mu bantu
toyina gwogenda kukola ki gwogenda kukosa ate ntegeezaako tutambulire mu layini ki tutambulire mu layini emu kuba bwonna nsanga ku opposite side nagambye ife tuli waya z'amasannyalaze okuleka ngo ekutose ku muti gwe bwolaba nkutose ku muti oguli connected ng'omanya kati osobola okunzingazinga n'ogenda onkolamu waya n'onkolamu hanga naye nga nkyali connected nti oba ku 3 phase oba jjaga kwatako gakkube. Okay. Yes, Honorable Lutta. Lwaki omukulu ndidde agamba bali kati abo RCC ba RDC mbalabi naddala opposition mbalabi naddala nga balabi nabalabi. Tetuyinza kera ku makya ne bakuba kafaananyi na mukulu ndidde wali ku office kati yino NTV etokotewamu. Kakati endowooza ya RCC nkyamu. You are not my enemy. You are my competitor. I'm not. Sisobola kulaba nziziraawo ntandika okuyombagana na RCC ti RCC mukole bwenti naye ntunuulibwa biki bitukolebwako ffe nga bannayuganda era buli lunaku tubadde nga tugamba abantu nje kino njagala kigamba najjajja wange omu omukyala bamuyita Alisaali Kaasangombe yalinanga okunonooza kimanyi omusoto ogwa nawandagala kana akasota akatono akakiragala tebakakuba kaba kasota ka balongo ewaffe omusota guba musota gonna tugusabula kati gwoli musota omusota guno tetusobola oba muto oba mukulu oba musota gwakiragala aba kati ensonga yensonga lwaki nagwe wegufuna omuwaatwa kagukubojje kubanga okutembuukuuli yombuulira nti guno omusota simanyi gwananka okutembuukuuli gukuba nagwe wegufuna omukisa guno musota n'olwekyo sebo era musota era gukolera misota kakati ffe bwe tulaba emisota nga gyekuŋŋaanya naffe temutuyita bajega nti ffe tugambe mbu ono simanyi guno gwa balongo guno guba musota era sebo okkiriza nti ffe tukulaba ng'omusota tetusobola kukugira bugizi kusemberera ndi muntu gw'oli musota kati nze kyembadde njagala okubagamba abantu baffe there is a day after today there is tomorrow effujjo lino lyonna lyemukola ne mutowoozeza ntino kuba Mr. Museveni thinks that is the master of violence okufiira ddala mu myaka gyenkaaga eyo nga gyatabangula Uganda thinks is the master of violence nti era violence amulinako monopoly bano abavubuka boola bamirezi abo abali very humble ne bawambibwa abantu baabwe ne babuzibwawo you people also have families you have two hands nabo balina emikono ebiri naye bwe mulaba nga abantu bali silent era nga naffe tukozesa civility it's not that we are fools okukirowoozesa nti tuli eri mu myaka gy'ekinaana gye bazingamyanga obwongo bw'abantu beeruweero nti oli asobola okujja n'atemula abantu bo enkeera n'aleeta amabugo n'osigala ng'oli mujega nga kati bwe tulaba abantu baabwe abamu oli ne bamutemulira omuntu ne bamuwa obubugobugo n'asigala ng'asanyuka nga tasobola kuteeka investigation ffe kye tutunuulira tetwagala kukozesa violence era ffe tugamba nnyo abantu baffe naddala abo ba foot soldier please behave responsibly kubanga there is a day after today ffenna kye tuyaningira kola Uganda gwali ofulumyeko Uganda n'okomawa ne weebuuza kikolimo ki ekyagwira Uganda nga infrastructure zonna zaafa otunuulira abakulembeze baafuuka banyakuzi the other day nafudde enseko nagamba Honorable Joel Ssenyonyi kuba ofisi erinaanye yange ffenna tuli ba chairpersons ba accountability committees Honorable Joel Ssenyonyi bakunya omusajja ono bamuyita ebiru ne bamukunya n'agamba nagulira omulimu milioni 10 ne mugamba Honorable Joel Ssenyonyi nti bano abasajja obubbi bwabwe buteeketeeke buli mu system buli wokwata kweno omanye no system ojja gikyankalanya nti omusajja ono muvuddeyo muli basanyufu nti mumukutte naye temugenda agenda kubaseererako kati nabadde ndi awo nga IGG aweereze naka nti omusajja ono yakonfesinga by himself before committee of parliament nti yawaayo enguzi ya milioni 10 tumusonyiye talina musango
nembagamba nengamba Honorable Joel Ssenyonyi omusajja oyo tomuyita Antino yali mujega naye yagambye nti batutwala omusango gutandika ogenda kulaba abanene wano b'ennonkoma era bonna bamwegayiridde taata tolina musango yadde wa confessi nga tolina musango kuba ogenda kukyabya ekibadde ekyomuki kuba abanene bangi nnyo ensonga lwaki olaba almost IGG yamuwandikidde ebbaluwa nga yagala nakumwetondera bamukompensatingire n'obudde bwe ng'ate mwenyine yali eya confessi nga muvuma parliament nti terina kyekola we did what we are supposed to. The other day balumba ono omukyala Geraldine Sali nekugamba wano ya PS wa trade Geraldine Sali nembaga nti nze ndi mubaka parliament naye waliwo abantu abamu yadde mwami Museveni olumu akola ensobi naye waliwo report gundi gye baandika ku mukyala oyo mukyala yali agenze Geraldine Sali bye mwagamba n'omusimanya yakosa 500 million badde maliriza just kwako example personality engeri jatali okwewoza nanti tali wonze nkuwa kyanga atenchi kwa positive sivuma muvume nenkugamba nti takozesangako 500 million shillings ne bakomowa nembagamba nti target eri ku kizimbe kya Farmers House wali omunene akyetaaga Farmers House ne baganja tufulume Farmers House ministries zigende omunene waliwo omunene omu yali azimba okuzimbe gwe ng'ayagala bagenda musasula 25 billions okupangisa ekizimbe kye ministry ezo zonna eziriko trade zigende zipangise ku muntu oyo nga waliwo n'abamaze otema commission nti ngenda kuliira kwano kubanze ndeese ddiiru kati ono omukazi n'agirinya mu ddiiru ne bamuleeta emisinde mu palamenti ono omukazi mubbi yakolaki kakati n'akomawo naga nti bannange tugambe turenovatinge Farmers House tetulina genda pangisa oli n'akumamu omuliro nekomawo ne mbagamba nze kuba tilisi ntera okuba n'akuma ne mu paaka nedda nkugambye bino byabanene nkugambye bino byabanene badde manyi yakuma omuliro n'akuma ne mu paaka by the way she has never come to park sinze kuba ndi mugundi wa mpaks no comment waliwo omunene ayagala ekizimbe kya Farmers House agambye ono omukyala alina okugenda bano bagende bapangise eri then I came back nembaga nti wano mu ggwanga wano waliwo abanene n'abatono waliwo ba godfathers nti ono bwogenda nobba waliwo akugirya bwogenda n'oyita wano nga tolinaawo asobola kuteekerayo kijingi ng'ogenda oyo yali akoze eki agenze nolwekyo ffe kye tusaba mu ggwanga lyaffe nali nkyogerako nga opposition oba nga NRM the two people ebiru n'oyo omukyala nali nkyogerako nga opposition ng'oba NRM because we are looking for a better Uganda era kino kyekifaananyi mukama nga maliza kyetugamba mwami Museveni there is a government after NRM. There is a government after Mr. Museveni. Mr. Museveni never started Uganda kati bano yabateekamu endowooza mwami Museveni bw'abatali ensi ekoma mbw akabinja ke kaba tekaliwo ensi ekoma akabinja ke katafunya awo tewalina kubeerawo kigenda kutambula mweffe tutambula kisinga okutuluma nti mwami Museveni yabagamba nti okufulumako ebweru w'eggwanga kibi nga bwe yali agambye parliament mbw ofuluma kibi this person doesn't want you to get exposure n'otuuka mu nsinga Kenya n'olaba amata n'otuuka Tanzania n'olaba amata kati omubaka parliament nga Luttamaguzi nkwata engalabi yange n'engende ewa Kagame nkole benchmarking n'olaba amakubo Kagame wagakoze because he loves his country kati ataddemu bano indoctrination Mr. Museveni is a god, without him nothing can happen in Uganda. They can steal with a lot of impunity. Tetulina kubuuza ku bugagga bwa ggwanga ndowooza mulaba ekiri ku golodi w'emubende ennyanja yonna bagigobyemu abantu bonna babataddeko heavy taxes mu kibuga ate ekisinga okutuluma ne be mugoba mu kibuga bino ebizimbe byammwe bugologoosi buno bwe mukozesa ne bubatte ne buyimya n'osanga omusajja ayambadde esaati emukutuse ekitogi naye nga ekizimbe kye bali mu kuzimba kya bilioni 5 n'obujono nti ate akagologoosi keefuula kanyiri kizimbe kakati sebo mukama mbadde maliriza bwe tusaba eza accountabilities ze zikomone mu byobufuzi lwaki nkubandidde kuba NRM ekinkubisandidde guno musota ne guno omusota okwawukanako ku misota egimu tusobola okugufuula netumuga musota gwe emisota giri egikukozesa gitunuulire life span gyayo ebiseera byagyo eby'omu maaso kubanga abasinga bali kikuleetera endowooza nti ffe tetusobola dditwala mu maaso gwe kati temukyasobola kubanga wuliriza sebo osobola enkyo okugenda n'ensigala n'ensigala nga ntwale laki kumageza kakati mbadde nkugamba nti tuli bwolaba emisota nga gino
nga bagikozesa okukola effujjo olina okuvaayo n'omanya nti obusotasota buno bwe bagenze batuteekamu buno it's not very easy bugenda kuleka nga butwonoonedde eggwanga lyaffe ogenda onoonye wooyimirira nga tolina wooyimirira n'omwana wo waayimirira nga talina waayimirira herese system yafadda security efudde n'abakugamba nti balina security batambula nezikajegere zaabwe nga ziri kokiti n'omubuuza nti watuge waliwo security afanda ate kiki nti nange njogera bwogezi naye security tewali n'otuuka mu infrastructure zonna zifudde education system efudde kati tutagenda kukkiriza misota gino kuleka nga eggwanga lyaffe ligyonoonye lyonna. Mukulundidde bwe tulidde ekintu kino kyonna kintu weesiga oba trust kirabika nga tewali side zombi kubatono kuba otunulira basinga olwaleero omanye ekisinzo leeta obuzibu ebyaguddewo successfully byagenze teri ali mu kkomera Kawempe there was no arrest teri yakubiddwa kati bagaffe tuteeberawa leero tebafunyeeyo saddaaka yakunoonyezaako buki buganzi yebeenoonyezebwa nti bwe tusindikayo ekyo ne bakikubamu omuggo fe eri tujja kolaki eri tujja bba tuteebye kati eyo yabuze abantu ne beebuuza bwe gyagenze maaso ne giggwa eggwanga terigenda mu maaso olwaleero tetukedde kukola birala awo we batuuse bano okulowooza nti bo bokka be balina kapasite etwala eggwanga mu maaso Luttamaguzi yeggwe oli mubaka wa paaliyamenti ndi RCC teri kyosobola kukola kyesisobola kukola tekiriyo anti kati kyenkugambye teri kyosuubira kyosobola kukolera ggwanga lino nga nze sikikola ki oba ngaoyo takola ki takisobola kapasite mu mututwalya teri kapasite mu mututwalya n'okulowooza eyo endowooza yammwe erowooza nti mwe abalina next button buli omu asobola ogikola ki buli omu asobola oginyiga Katonda yatutonda nga tukimanyi nti waliwo olunaku lw'olina okuva mu nsi olwaleero god forbid n'olowooza president nga agize olowooza eggwanga terigenda mu maaso olowooza olowooza ffe bagulumize okutuusa okukwatira ku bantu obatereeza tetusobola kugenda maaso enteekateeka ye eri Uganda si nteekateeka yakutunuulira bantu kudda mabega wabula nteekateeka yakutunuulira kuviira ddala mbuwambo obwedda omanyi paka leero we are still under neocolonialism n'ogamba nti ngenda kujjawo tteeka lya bisiyaga olwolisayininga nti bino bibe ngenda kukola kino nti bino bikole ki bibe tulituuka ddi nga twesalirawo nga tetuli kubaki nga tetuli ku bantu balala endowooza yammwe erowooza nti eggwanga lirina kufugwanga buddukako eri bwofuna ebirowoozo bweru bwofuna ki yagamba abaana aba standard gauge rail abaali boonoona obusente nti bagenda benchmarking n'abagamba abaayi bye mugenda benchmarkinga biki Uganda yo tesobola teri balala basobola kujja ku benchmarking ate leka sebo ala sisi kumenya ensi zonna baziwa sente za standard gauge railway abaffe ne bazirya Kenya maliza standard gauge railway bansindikayo era kyasinga babuuza bano bazikuba ku mumwa yababuuza mugenda benchmarking ate musobola zimba kyaffe n'abalala ne bajja kiki kyazimbye wano akuzimbidde ki kiki kyazimbye ngojja kutunda amini be yaleka enguudo zensanga zeziriwo kati ulira n'okugenda ewuwe mu bwala sisi bwe gyasula Kawempe gyakolera ebinnya lwe luguudo lw'okwata ogenda otandika wafunga omaze oweteekateeka express bazzeemu bagiddaabiriza the most expensive road in the world Entebbe express bazzeemu bagiddaabiriza mbulira oluguudo nga it is a national road nga sirokole lumpe oli kumpewo wemanya ekirungi ndina mu Kampala wano mbuulira national road etali nkole national road eyo ndowooza tujja kuba tuzitunulira oluvannyuma so way forward mukulundidde kuba waliwo naye sebo ndidde nga tomubuuza yali atambuddeko mu kibuga n'alaba bwe kifaanana aganya mukama waafuza emyaka 37 n'atuuka n'okkolimira amini eyafedda nga naye talina kyatukoledde ate azanyira ku byamini tunulira ne gundi Kampala express yiri ewedde nga neno ogenda amabanja ge tulina
olimanya amabanja ge tulina njagala komewo ku ombuziza luguudo perception ene ya opposition namwe ba RCC ne RDC okubanga buli omwala bamunenga kabwanangu tunakomawa perception y'abantu bano kuddamu mpisa na kutegeera yakuddamu mpisa na kutegeera ye bwalowooza nti tuli babi ayina okumanya nti entegeeragana at least ateekewo level kwe tukoma otegeeragana teekawo burigi kwe tukoma okolaki omanye nti olina byokolaki gwe byeweekwekera ebyo byotayagala nkoleki byotayagala mmanyi nekyoyina omumanya nti fena we are players in that community omuntu kyanoonya wano mu Uganda abantu banoonya ebintu bitono anoonya kimu ani anyigira empeesa erikolaki eriddako igwe bwonajja n'omulimba ne bamukuba enkeera ne mulimbulula ne batamukuba era ojja genda okuddayo kati saawa eno toyinza kuddayo mbaana baawo kawempe waaba bemubadde nga mugira kubanze gwegange gwe nakedde okukola baani be batera okusomba abalina okukola effujjo nti bannange mumanyi eyo tetutawaana mukakkane enkya mujja genda bwe bazze emirembe waliwo ekyabaguddeko gwoza bali eyo bo banyiivu nga teri ali mukomera enkolagano eyina okukolaki eyina okubaawo oyagala toyagala nga tetukolaganye teri kisobola kutambula kuba waliwo amaloboozi era agagamba nti nno bino byonna ebigera maaso okulaba nti nno kulinyirira nkola ey'ebibiina ebingi tewaliwo wadde nti omanyi waliwo bye twasomanga mu history nti omuzungu yajja omukono ogumu yaleeta bayibuli bwe yakweka emabega nakwekayo ki emmundu nti ne wano bwe kiri bwe yagijjangawo ng'emmundu esonga nti bwaleeta enkola eya multiparty naye nga amazima ddala nno leka nkubuulire ekinnuma mu bantu baffe nti olwaleero wansi ku grassroot twekuba naye buli atuuka ku levo gyatuuseeko nga yawaggulu babeera n'enzikanya ne gye banywera obukyayi bwaffe obwabwe gye tutakolaki gye tutaba Luttamaguzi n'endidde ne batuula wali Luttamaguzi kati olaba mu paliamenti Luttamaguzi toyinza kuŋŋamba nti oyinza omwawula ne banne bwe baliyo tosobola mwawula era bwe butuuka olw'eggulu lwakuba nti butaddaano bino si byakweswaza bwe butuuka olw'eggulu obasanga n'obukyayi balina gye babugabanira RCC kyayogedde kituufu mu palamenti ya Uganda bwe mutuuka wali sipiika abagamba mwena muli baki ba honorables era ekibaawula biteeso nti bano bannaffe babagenze eri ewamwami Museveni omugamba nti alpha ne omega n'omusinza ku baawigwe ngeffe tumugamba nti gw'oli muntu tetusobola kusinza oli muntu imwe ne bannammwe bwe mukulembera ebibiina ebyenjawulo mutuuka certain level ne mugamba wano twetaaga wiini tukkaanye okiwulira kwebyo ne bino byennyini ne mu politics mwina we mutuuka ne mukolaki ne mugamba ku bino tukoleki tukkanye era mugenda ku round table naye bwe mutuuka ku ssaawa ey'okusigala nti kusigala nga muli relevant mu community owa wansi ye tumubuulira nti tulina gye twatudde tulina ne level kwe tukolaki kwe tubeera ye ng'omuleeta yonna nga bamuyingiza asigala sikowalinze n'enkya muyite information you can only be relevant to the society nga mukola ku byetaago kati beeyi y'amafuta eri waggulu eyawulamu mu emisota n'affe abatali misota naawe bw'obadde ojja wano omusota ojjidde mu motoka yo amafuta onywedde ku petrol station utamakuwani kakati ebbeeyi omusolo tegwawula opposition nawe NRM so fe tetwetaaga nti kibiina kya byafuzi kyetwetaaga kola twetaaga Uganda etambula erimu abantu abalisoba naye omusajja najja n'atunda ensi yaffe banansi n'abagoba mu byalo n'agifuula gy'abantu balondemu n'abakuba ng'emiggo nga bwaleeta amagye owokuddukira mu era aweddewo ate kati waliwo amayuni mu kibuga waliwo amayuni mu kibuga waliwo amayuni saawa eno politics wa intellectualism bwe mba nkuwandiikidde kakkana soma tegeera nziriza amawulire wabula si wagenda era tujja kukola tujja bbaayo ffe tetwokusobola kuba RCC
tetusobola kukolako fujjo wabula kyetugamba be bakama abeefudde abasukkulumu nti munansi tasobola kutuula somewhere n'adiscussing oba naggulawo ekitebe nti bo bakitalo nnyo twawamba twalwana obugagga obuli mu ggwanga bulina kuba bwaffe omuntu nakusanga n'obugagga nga tasobola kukuyambako the other time kankwe ekyokulabirako kitono nnyo twagamba mwami Museveni lwaki tayamba ku biyinzika binzika omumanyi owa poultry nga parliament tumuga nti tulabye wano waliwo omukulu omuggo wadde bilioni 4 mu ziizo naye ono waki binzika tewamuyamba okimanyi nti ne Sembule wano mwami Museveni nga akajja mu buyinza yamuwanga ekyokulabirako kuba yomu kubamuyamba nga alina factory ye Sembule steel mills naye kati nayo bagigabana kakati okubeera mu nsi ng'olina abantu abalina okusalawo ani alina okuba omugagga mbubo be balina okusalirawo ani alina okuba omulamu ani alina okuba mukomera ani alina okukola ensisi gye twetaaga ensonga lwaki wabakolera bakusalirangawo bw'omanyi okufa kw'empiseemu bw'omanyi okufa kw'empiseemu nze sebo nabeerako ne mukomera ekitalya baali banzise obutwa bakabumpa emirundi emeka nemabegakawo n'akasavaivinga n'akayita ku accidents 5 golooza abadde okuntega accident bava Tanzania oba America oba abaali bampadde obutwa they are Ugandans here nebateeko so gye kyenjagala okugamba ffe teryayisaamu abakulu katono nnyo kansooke nziggyewo endowooza z'abannaffe enamba gye twataddeawo ku screen ndabye abasinga baweereza ezimu ku ndowooza ezo kansomeko ezimu kantandike noono. Good morning Mr. Ali, Eramio Michael Danton from Kabale. I have for the first time had an NRM appointed person who is neutral in service delivery. Mr. Mbidde, abadde ndowooza agamukulundidde. Mr. Ndidde is a true leader. He speaks his mind and he did what was right for both Mr. Museveni's event and His Excellency Kyagulanyi's event. I'm one of the millions who appreciates the decisions he took to postpone NOP's program to the next day. No one was injured. There was no tear gas for the first time in this country where an opposition party holds an event and forces of this country respect and give security instead of insecurity. Ndidde nkuwadde nte omukulu Eramio Danton mukulu Ndidde bakuwadde nte yeyanziza sebo owulira wano bampadde nte Good morning RCC. Good morning RCC. I have really liked the way you handled the issues. However, the government should know that we are all equal. We all have equal rights and we all need to eat on the cake of Uganda. Okay? Abyogedde. Mr. Mivule webali kuweereza abakulu abo bombi mbalamusizza naye nze njagala kwebaza RCC Mwami Yasini obuvunaanyizibwa bwe yayolesezza okulaba nga abasirikale bava ku kitebe kya NUP kyalaze enjawulo gy'alina ku ba RCC abalala ne ba RDC abalala. Nze Shafike Gayaza. Okay? Mukulu naye bwasiimye awo. Thank you Luttamaguzi and other panelists for your submissions. Thank you Kawempe leader for reasoning responsibly over the issues that seized out in the past 2 days. Teacher Daniel Bakaluba in Wakiso. Thank you. Bwagambye. Okay. Kumkambuze ku Honorable Luttamaguzi ayogedde kube Katonga okuweebwa kadi za NOPO naye gwe olinda ki? Sebo nange natola shahadu alinde lwenyingira sebo muzikiti. Okay. Hello Mr. Ali, I salute Honorable Luttamaguzi and Mr. RCC. Today I'm on Luttamaguzi's side, reason being Mr. Museveni has a way of handling issues in a military way. How can someone lock roads for 2 hours? Everything stuck just because the president is passing by. I'm NRM and a youth leader in Chira municipality, but honestly, sometimes the president must think about the well-being of citizens. Salute Mr. Luttamaguzi. In fact, you should give us some time. We visit in Nakaseke for benchmarking as youth leaders from Chira. Yes, Katende Nicholas in Barua village. They are welcome. Okay. Good morning, Ali. Thanks for the show. Mr. RCC is right and wrong on some points. Security closes off the road for almost 45 minutes to 1 hour, not 10 minutes. Nicholas from Chebando bypass. Okay. Ebigambo tebista Mr. Mivule webali kuweereza nalaba wiki ewedde president wa Netherlands nga avuga eggaali agenda mu office naye nga bw'awubira ku bantu be naye wano kiraga bwa dictator
twebaza nnyo Honorable Luttamaguzi Bwambale James from Fort Portal kanfune yabalala nga baabo nkulamusiza bwana Ali ndabira MP to be Mityana Municipality ndide Yasin Njasabigo nze ndowooza ekyo ekikolwa kyayongedde kulaga NOP n'omukolo gwabwe wadde nga kikolebwa lwa butiitiizi era awo NRM weesuulira akabonero nze taata akuwete Mityana ngenda kubanga nsambya akaawo nze Saamulwanga Kawoto Kajansi nze ku luno kaneebaze Deputy RCC nti yeebale kukwata bulungi ensonga za NOP n'okukyala kwa President mu butuufu yadde mu bimu sikkiriziganya na RCC naye bambi yalungamiza bulungi ensonga ate ne ku Friday yakoze bulungi n'alagira abakuumaddembe okuva mu kkobo lya NOP era emikolo ne gisobola okugenda obulungi. RCC here you scored salute Saamulwanga Kawoto wali Kajansi. Ndowooza zezo zetusobodde okufuna mwena abaweereza endowooza zammwe mwebalire ddala nsobodde okusomako ezimu ku ezo mwena abasobodde okuwaayo akadde akakati mukulu Honorable Luttamaguzi waliwo addagamba nti nno olinda kiggwe okufuna tiketi naye n'ekirala twalabye abakulu twalabye Dr. Kizza Besigye omukulu Lukwago nga nalabye ne Harold Kaija owa FDC Beene Katonga nga be bamu ku abo bakulu ababadde batuulidde ddala ku mwanjaawo bw'otunulatunulamu when you read between the lines olowooza kitegeeza ki ekyo? Sebo njagala kwebaza abantu baffe abaweereza message n'abantu abanabali ku social media naddala mukulu Vincent Serugo bale tulaba Master Ndebe Munowas akwebale tulaba ne Bishop Kabuye webale tulaba ebamusuuta ne mukulu Nanjwenge Kabeere n'abalambala bamuli wano bangi nnyo ku nanka yange muli mukutulaba mukulu Soze Semuto webale kubanga otulaba ne mukulu Mutibwa Kyamaani Kibaale webale kutulaba kakati nze mu Busiraamu bagamba natola dashahadu mu Nuupu mu Busiraamu bagamba natola dashahadu kubanga muzikiti munda bangenda muzikiti olingira ne tonatola shahada tiuliriza shahada yegira yeyingiriza ddala shahada bw'oba ogikola tosobola kugamba nti ate oloonya imaamu talina kudda eno nga byabufuzi nti onoonya imaamu yange ya Nuupu imaamu wa Nuupu tomwetaaga imaamu nagende wa imaamu wagenda kiro wa imaamu ngendayo shahadu natola kati mweche mumbuuza nti wayinga tonaba kuteekako ntalabuusi ne kanzu ebyo gye biri bijjako naye nga ffe nga mumanyi mu parliament tulina amateeka agatufuga nti okozesa omwaka ogusembayo guno woogira n'olangirira naye nze ndi musajja wa Nuupu mu musaayi ne mu bikolwa era nabagamba nti n'ekisanja kyange kisembayo kye nasaba ab'e Nakaseke kigenda osembayo ngenda kugira ku kaadi ya Nuupu so gwe abadde abuuza ndowooza era olaba n'enkola yange nababuulirawo nti pulezidenti wange ye Kyagulanyi Mighty Party ogirekawa the DP Green kakati ebyo tujja kubyogerako olulala kubanga sebo omukulu oli yakola bazita simanyi agreement mwe mwaziteesangako wano naye ate era gwe weerabidde n'okwerabira bwe kuba kufuna tiketi ya Nuupu nze n'alibadde nasooka nze nezaakaabo gwekibuuzangako Kyagulanyi naye nze saagifuna mu kwesimbawo kuli kuba nali nkubiza t-shirts nyingi ne kalenda nga maze okugira mu kwesimbawo kwange n'okugigula wali tojja gigula kuba biseera ebyo yali gwe kwenakubeti ono namuga yali wa Nuupu kakati ate naagira wali tojja gigula ng'omusota olina kwogera wali tojja gigula tewaaliwo nanka ze baali batunda kati oyo muzeemu sebo abadde abuuza sebo omutima gwange ebikolwa byange byonna bya Nuupu ne President mwamulidde Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti ebyaffe bikolwa si bigambo bikolwa ndowooza era nange ebikolwa byange obiraba kati gwe ndowooza omuzeemu naye ate era kyankoze bubi nnyo ow'ekitiibwa Besigye ow'ekitiibwa Lukwago ne ttiimu y'abano ne mujja mu kereziya ne batababatiza faza yanyizidde yabadde ku mukolo n'atababatiza osooka kwogereza kyankoze bubi nnyo ow'ekitiibwa Besigye okujja mu kereziya ow'ekitiibwa Lukwago ow'ekitiibwa Kaija n'abalala bonna faza yabaddewo babadde babatirizawo immediately naye lwokuba tuyinza okuba nga tuli mu process
katulindeko naddala ffe nga abakristu b'ekereziya eyaffe eya Nuupu. kakati mbadde njagala se Mukama nkugamba abantu baffe. Ffe tetukyawangako Mwami Museveni ng'omuntu as some people assume. Nedda. Tutunuulira nsi yaffe Uganda. There is a Uganda beyond Mr. Museveni and his NRM group. Ngera abantu bonna be muze mulaba bakola ku fujjo lyaffe lino. Tetwagala kudde mu biseera by'emabega. Wakati tewakyaliwo exit. N'olwaleero ne bw'obuuza Mwami Museveni nti singa Mukama Mungu akujjula kiki ekiddako eri eggwanga lyaffe naye takimanyi. N'omubuuza kiki ekiddako bakajjajjata bajja kubeerawo bakubira eŋŋoma bakajjajjata bakubye eŋŋoma okuva mu myaka gy'enkaaga. N'otunuulira eggwanga lyaffe eryali amata obutali yonna balinnyise buli ke bakwatako kubba ebibira byonna babitutte ennyanja zonna bazigobyeko abantu ettaka ly'abantu lyonna livaabirwa buvaabirwa essente eza gavumenti ezaali badde zikoleramu abantu infrastructures oba ebyenkulaakulana bannansi bonna bateereddwako emisolo emiyitirivu nalabye ab'omuceere nalaba amawulire g'NTV nga b'omuceere bakaaba muyala tutaddeko omusolo mwe mwani yabagamba nti mulina kusolooza kubanga ne wakubadde nayinzikiriza omusolo buweebwe nankwe kuva ssente zisasula ng'omubaka wa parliament. Think about traders embeera ze bayitamu. Tunuulira abalimi embeera ze yagadde nalabya abatunda amata. Nze ndi mulunzi ate ndi mulimi ng'amata ebbeeyi y'amata eri wansi ebintu bye twagala okudisikasingako. N'olwekyo ssebo Mukama wange mayi muyinza okutulaba ng'opposition. Ebiro Uganda byerimu tebikyaliko by'opposition naye NRM n'atalina kibiina. Era nasanyusa nnyo Dr. Kizza Besigye agambye nti oyo alowooza nti ye tali mu byabufuzi nti yakozesezza ekigambo kiri watse Mukama nyinza okikozesa n'ogamba. Mukulembeze teyakoze yagambye kankitereze. Dr. Kizza Besigye ne President Robert Kyagulanyi bagambye nti omuntu yenna agamba nti tali mu byabufuzi era ebyobufuzi tebimukwatako abeera mujega kubanga ebintu byonna ebyeggwanga bisalibwawo politics. You are poor because of politics. A smaller group of people tutta obugagga bw'eggwanga. You are poor, you don't have services because of politics. Ne muteekawo amalwaliro naye nga byasigala kuba bizimbe buzimbe. Parliament neeyisa ssente wali eri nalabye Mwami Museveni ennaku ezo avaayo ng'agamba mbu kino ekitongole ekya digital number plate kikole. Ffe nga parliament twepronouncing ekitongole ekyo kye mwataddewo okuteekako digital number plate tekirina n'adresi kya kiyaaye. Ate nga kyatandise okukola. Anti kye nkugambye ate tetwamuwa ssente za pineti. Tetwabawa ssente za pineti zaalagawo. Nga number plate nga yasoose yalumye edda. Anti nkugambye yalumye naye ffe nga parliament kye nkugamba mivule kubanga mujja mu parliament ne mugaba parliament erina kyekola. Ffe twagamba kino ekyokuguza bannayuganda number plate kyabubbi. Ne Minister Kahindo Tafire n'avaayo Mwami Museveni n'avaayo kubanga that is a deal. Digital number plates is a deal. N'olwekyo se bwe tuba twogera mutubalenga mu konti naffe bwe muba mulonza abaka ba parliament ne basalawo ensonga eba erina okubanga etambula. Kakati n'otunuulira kati tubadde ennaku ezo tugamba Mwami Museveni obugagga obuli mu Northern Uganda, obugagga obuli e Karamoja, Mabos ezaazuulibwa, limestone ali eyo, waliwo gold ali eyo. Bani abafuna mu bugagga obwo? It's a group of people. Zino sente zigenda mu treasury. Nze njagala mbeewo ng'omubaka wa parliament nga bwensanga omusirikale wa police I salute him non-saluting nga wa police asula bulungi afuna omusaala ogumala, omusirikale kyekimu, omusawo kyekimu, omusomesa kyekimu, ne bonna abakozi ba government. Sebo nga maliriza. Ngenda kudda gy'oli katulo. Yes, yadde ng'okomawo gye kantekaweza ddakiika. Yadde okomawo. Fe ng'abakulembeze mwatulonda ng'ababaka ba parliament. Temutulondanga kudda mu parliament kuyisa mboozi. Mwatulonda okutakinga charge of this country. Museveni does not own this country as his property. Ne bana abamwetoolodde abakuba mu ngalo batutte ebintu byaffe. Bwe nvaayo ne nkugamba nti Amini yasasula abayindi. N'okoma wano n'ojja wano ne mukola oluyaaye mbu Amini tasasulanga abayindi ne mubayita ne mutandika okwegabanya properties ezo ezaali eza gavumenti nga tulina n'ebiwandiiko nti Amini yali yasasula abayindi abo. N'okoma wenkeera n'otandika okuvumirira Amini nga you have ruled this country emyaka 38 eggwanga lino liri 61 years old. Si bwe kiri? From 1960. Mwami Museveni akafugako ku myaka 61 emyaka 38. Abakulembeze bali bonna Idi Amini, Balutwa, His Excellency Muteesa n'abalala bonna bafugako 24 years. N'olaba nga Amini ebintu bye yakola mu myaka 8 bisinga Museveni byakoze emyaka 38 nga n'Amini bye yaleka atukoledde byonna mu byegabidde nga properties as individual.
videos kubanga katono takyazimba Uganda wabula azimbe certain circle of his people abali mu close kuye n'abalala sebo mukama wange yensonga lwaki olabe tuvaayo okwogera respect us nti tuli bakulembeze toddayo kuzanyira ku Idi Amin amataga yalese akoledde Uganda temuli mwenkanako yadde half ku mulembe gwa Idi Amin tewaliwo basabiriza tewaliwo nti Idi Amin asanze bannansi abagabira obubaasa yabagamba nga mugende mukole era n'ateekawo emiwaato egy'okukola n'afuumuula abanyuunyuusi abayindi. Okay, mukulundidde njagala tuwumbewumbe kuba z'eddakiika ziweddeyo. Yes, njagala tulabe enkolagana wakati wammwe ne Luttamaguzi aba opposition. Tuharmonizinze tutya? Nze nabadde musanyufu eri bo nti babadde bagula ekitebe baagala ekikadde bagenda kissaamu ki ebbanguliro ndowoozeeyo kati mugenda kumpita basomesa. Ate bwe mutuuza mu kirasi ya leadership tatuula ng'olowooza okuyiga kukoma naye atuula era n'abaako kyanjigako ng'olowooza tebiriiyo. Kuba mu Uganda obumu ku buzibu bwe tuyina is a leadership gap nti abantu baffe abasinga omanyi bano abamu bwe tubagamba nti bannange yadde muzze kati nga luutu eno we baalonda nange tubatwaleko mu induction tubatwaleko ekyankwanzi katono nti eyo bagenze kubagula nti eyo bagenze kubakola ki kubagula naye nze okugenda okuyiga n'okumanya bwe bakwata ebintu n'ensi bwetambula ye bwongula olwo oba okyusiza kiri ku mutima gwange okuyiga tekiina kyekikola ki kyekibajjako n'ekirala nze nsuubira kozi ongambye ogenda kujja ku kaadi ya Nuupu ogambye simanyi naawe ojjira ku yenale nkulaba ennaku zino osaba akaluwa emitiana temuleeta emisota ab'emitiana kansabirire ddala kansabirire ddala kumpewo okubanamula abakyebo naakubya ebipande asaba kalumisa mitana naye mitiyana temuleeta omusota mune tubonaabona naye gwe gukola era abantu balabye kumpewo bagaye gwe okuyita gwe gukola ki gwe gukola mukulundidde tusibule ekikulu kiri ekintu kimu Luttamaguzi ne banno bagambeko nti kiri ekintu kimu enkolagana mbitundu empuliziganya kyekyo bwe ntegeezaako buki butegeeza Luttamaguzi ewo nga sikuwuliranga nti ofunye sikafu golowooza toba nazo ndibaayo naye enkwatagana ekola ki naye lwaki mulowooza nti abamu ku bo banene nnyo omanyi mutandise okubalimba babeera mbitundu kati ng'eyanzizeemu naŋŋamba nti nze chairman wa security w'ekitundu ekyo era ndagidde lugende mu maaso kati yalagidde ki kuba kweswaza abasigadde bakisomye mu lujjudde bakututte batya abantu baffe tubabalemu ki tubabalemu amagezi bwe kituuka ku nkulaakulana tugatte bwe kituuka ku service delivery muntu wa wansi tugatte bwe kinaatuuka ku bino kuba nze nkimanyi obwala sisimu kawempe ndimuki ndimu omu era nze asasula omusaala si buli omu aliyo nti agenda fuuka ki kyagenda fuuka RCC bino ebifo ebyaffe ebya politics bitono nnyo ku ggwanga pulezidenti bwe yabadde ali ku Harris ebimu ku bye yalagidde baminisita ababiri ababaddewo okuba nze nagenze nakatabo kange kuwandiika ne bw'oba nga oli mukama wange naye nga supreme leader alina kyalagidde nga kya community mbeera nootinga n'abagamba mulekeraawo okujja emisolo egiri direct ku ba manufacturers buli kimu tukirina mu ggwanga wano naye Uganda njavu olw'okuba system ezibadde tezikola ki tezikutuka n'olw'ensonga eyo ba manufacturers bali abataabadde ku Harris emisolo gino egibadde direct president yalagidde gisoloozebwe ku bbiya omukozi gwakoze eki gwaguze ng'afunye akasente mu kkolero eryo gisolooleze ku nviiri z'abafu z'oguze okweteekako ng'ovudde ku zannakyo ze baakuwa tulekeraawo gibajja kusobola okwongera emirimu Luttamaguzi ansabidde akalulu naye obudde bwa politics tebunnatuuka kyemmanyi abantu b'omutamu central division ne Busimbi manyi kwemuli yana
abantu bange abawangalirawo ku ggombolola omanyinza amakanda gange wegali ebusimbe ku ggombolola bwenva wano nzija tutuukirize bye twabadde tulina okukola ku weekend tugende tulambula abantu baffe n'ebizibu byabwe tubitunuulire. Okay, Honorable Lutta oyina eddakiika emu n'ekitundu ne bwebeemu kitundu mu Uganda ba investors batono bano bakozi ba bano teri investor yali azze ng'ettaka bamuwali abwereere gavumenti nemuwa ssente ate gavumenti nemuteekako tax holiday nga tawa musolo ate ne basolooza ku muntu ataddewo katwaga shopu ke akataweza na miliyoni bamugamba asasula omusolo gwa $500. So bano si ba investor bano bakozi ba buno bugologoosi bwa bano. Naye nze njagala kumaliriza nga nsaba abakulembeze bannange tulina obukulembeze but we should think about lives of people. Abantu bali bubi abamu tebakyasobola nakulya mirundi ebiri omusolo gufuuse omusolo amalwaliro tekyaliyo ddagala abalimi tebakyafiibwako omuntu n'alima kasooli ne n'atuuka okumutunda kiro siringi 5 nga naye yateekamu ssente z'empitirivu abamu balunda naye eddagala eririna okugoba endwadde mu bisolo lyonna fu. Nolwekyo njagala kusaba kulembeze bannange nze abeewange Nakaseke nabagamba bondabamu omulamwa mpe ekisanja ekiddako bw'otandabamu nvaako kuba tulwaniridde abantu n'osanga abantu beesije n'oyatuuse kubavuma babawa obukunkumuko obubaasabbaasa ne gw'olaba yalimu ensa mwenna babaggyemu ensa temukyategerekeka babaguzeeguze naye ate kyensembyayo mukuume ettaka lyammwe. Gurupu z'abasaatuusi zitambula be bagoba mu North bakomawo wano. Okay. Grupu z'abasaatuusi mukuume ettaka lyammwe mukuume obuntu bulamu naddala wakinkyogedde kono muto wange envula ayogedde ku bafu be muziikula kuba kati temukyalina nsonyi olaba omuntu ojjayo omulambo n'ogusuula eri n'ogamba nti gweyagala ssente eby'omulambo tebabikubuulira. Yensi gye tulimu. Owe Nakaseke nkuwa essimu yange sitera gigaba kuba olumu abamu muzikozesa bubi nonkubira essimu simanyi noyogera ebigambo muzikozesa bubi naye nzibawa kuba kati tulina olutalo olw'ettaka naddala ebuteera obukasa ngombe bange mulina olutalo olw'ettaka. Essimu yange ng'oliwe Nakaseke eri 07557 69 47 54 0757 694754 neyanzanya abavubuka mukole enkuba etonya mwekalakasize mulimi era ssebo kano kasembyayo